Nabulya Pauline omutuuze w'e Najjanankumbi nga yakawangala n'obulwadde buno emyaka egisukka mu 3 bw'akunnyonnyola olugendo lwe n'obulwadde wamma tolema kwewunika. Omwami wange alwala akawuka kamutta bubi nnyo naye bw'amala okufa ngenda okkebera waggulu ate eddagala naye yalifuniranga ku Malidumeeyi ng'ekisawo akiwanika waggulu mu kasolya nagenda okijjayo nga mulimu ddagala nafuna akawuka nakeberebwa mu mwaka gw'91 naye mu mwaka gwa 2000 nenfuna omwami eyankwatako nantwala Tasso Ntebe. Mu mwaka gw'94 nazaala omwana nga simanyi nti muzadde n'akawuka bwe bwakyanga nti agenda kukutuka nnyama bwe namuwanga amatanga gayitamu abantu ne bagereesa nti baamuloga nti baakola ki kale nempita mu kukola ki mu kunyigirizibwa. Kyokka agamba ebisoomooza abawangala n'akawuka kano njolo era ategeezezza nga bwe basinga n'okusoomoozebwa mu malwaliro ga gavumenti olw'abasawo abamu olw'obutamanya nkwata y'abalwadde balina kawuka. Obuzibu bwe tufunye mu malwaliro ga gavumenti abantu bano abasawo ba KCC tebamanyi kubudaabuda ki muntu alina kawuka kwegamba babeekwatira si nsonga. Abisemeza Olive ng'ono naye awangadde n'obulwadde buno okumala ebbanga eriwerako asabye gavumenti okutuusa eddagala naddala mu misoso egy'ebyalo wamu n'okwongera okuvujjirira enteekateeka ez'okulwanyisa akawuka kano. Amalwaliro g'omu byalo eddagala tono bambi tusaba babongere ku ddagala. Ekirala waliwo omuze siri mu ku-exposing abantu naye abatunda eddagala bambi wali yali yayanira nga tasobola ddifuna ate nga gw'olitunda. Bino we bijjidde ng'olwaleero Uganda yeegasse ku nsi yonna okwefumiitiriza ku kirwadde kya Mukenenya era ng'emikolo gibadde mu disitulikiti y'e Bushenyi wabula nga abawangaalira ekyaddondo balukwatidde Najjanankumbi mu kibangirizi ky'eddwaliro erya Cure era ng'omukolo gwetabiddwako abakugu okuva mu Bwakabaka bwa Buganda nga Muwonge David yakiikiridde minisita w'ebyobulamu mu Bwakabaka ow'ekitiibwa Clotilda Nakate. David Muwonge omukungu mu kitongole ky'ebyobulamu mu Bwakabaka bwa Buganda agamba nti Mukenenya kye kimu ku bulwadde obwongera okusensera ensi wabula ng'agamba nti waliwo essuubi nti ssaawa yonna bugenda kulinnyibwa konfeete. Mungi yakkiriza yasiima okubeera ambasada okubeera omumuli okulwanyisa Mukenenya mu Afrika yonna era yawaayo mu nteekateeka ye ey'okujaguza amazaalibwa n'awaayo ekiseera kati emyaka 6 bwe ddu nga tudduka olw'okuziyiza siriimu era Ssaabasajja Kabaka bwe yakwata omumuli ogwo kati siriimu akendedde. Ate yavuganya ku ntebe y'obwa Lord Mayor mu Kampala Nabira Naggayi alaze obwennyamivu obw'ekirwadde kino ekyeyongedde mu bantu era n'akubiriza bannakazadde okwogera n'abaana baabwe ku kawuka ka Mukenenya kiyambe okutangira okusaasaana. Abazadde bakola nnyo awaka tebabeerawo n'abazadde okutya okwogera n'abaana kati omwana ne yeeyigiriza ye byalabye mu nsi so nga abazadde bandibadde boogera ku ekyo. Wano abasawo bannyonnyodde ku ddagala ly'empisa eppya erigenda okuyambako okutangira okusaasaana kw'akawuka kano. So your pre-exposure prophylaxis ebaddengawo mu mpeke bweri era nnyongera okudda ku nsonga y'omwami gy'aŋŋambye. Empeke eyo eya pre-exposure prophylaxis eri malwaliro gonna aga gavumenti n'amalwaliro gonna agakola HIV programming. Eina formulas za mirundi 2. Eina formula ey'okumira buli lunaku naye nga bw'oba omira buli lunaku abasawo bajja kunnyonnyola ebisingawo etandika okukola oluvannyuma lw'ennaku 14. Kiba kitegeeza obukuumi obusooka bufuna mu nnaku 14. Abantu abalina akawuka ka Mukenenya mu Uganda kati basoba mu kakadde kamu n'ekitundu wabula nga akawuka kano kasinga kubeera mu bantu abali wakati w'emyaka 15 49. Kyokka gavumenti eruubirira okulinnya ekirwadde kino konfeete omwaka 2003 we gunaatuukira. Zaawedde Hindu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaaleero.